nti omuntu obanga ozuukuse ku makya paka bwogenda mu muzikiti osala salatu subuhi olina kweyisa otya? Kyekibuzo kyenjagala okwanukula olwaleero. Nzuukuse evudde mu tulo, ŋŋenda ku muzikiti bazinye, ŋŋenda kusaala. Biki byenkola awo ng'omusiraamu paka lwe namala okusaala sola ya subuhi? Manyi nti ebingi mubimanyi, naye abatabimanyi bajja kubiyiga, n'ababimanyi babyejjukanye. Era nga kisooka kubuuza ekibuuzo nti se obadde weebisse bulangiti ng'ofuluuta, omwazi naga nti Allahu akbar Allahu akbar, n'osimuka ne wejjako bulangiti, otandika naki? Ye ansa gyenjagala, otandika naki gwe omusiraamu? Wegola zati omusiraamu tekugamba otandike nekyo, bugamba otandike naki? Naam sekatawa ng'egamba etya? Wa ilaihi nushur. Very good. Waliwo alina edduwa endala agambye nti alhamdulillahi lazi ahyana baada ma amatana wa ilaihi nushur. Naye ng'eriyo edduwa endala nabbi yatugamba nti oluzuuka bwoti n'ova mu buliri otuula ku kitanda nga betudde ku ntebe manya ku mimbali kuno, n'osoma edduwa egamba nti Allahumma alhamdulillah allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azna li bizikri. Katonda kola kintu kira kyonna kyonna, tintendereza Allah allazi afani fi jasadi, alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi, ntendereza Allah anziriza ki? Omwoyo gwange, kubanga omwoyo Allah gyabadde akutute tewali amanyiyo. Anziriza omwoyo gwange, edduwa number 1. Wa afani fi jasadi, ahe nampa n'obulamu obulungi mubiri gwaki? Mubiri gwange. Ekyokusatu, wa azna li bizikrihi, wa azna li bizikrihi, n'abeeranga ansobozesezza n'okubeeranga mutendereza. Edduwa gyebatugaa gyosookerako olugimaliriza ng'osituka ng'okwata tawulo kugenda muki? Kugenda mu kiyigo. Ate Katonda yakola omuntu oluzuuka bwoti ng'omusulo gukulumirawo, ng'omuntu adduka sipiidi awo ng'agenda muki? Era ebiseera ebisinga bingi tugenda nitwerabira n'okusoma edduwa eyingira mu ttooyi. Olwesiba tawulo bwati yiga katandika kuyiika swi, ng'oyingira ojjukira omaze kutuukira kati sisomye edduwa eyingira muki? Eyingira mu ttooyi. Naye nga dduwa yo ekiyingira mu ttooyi ani agimanyi? Dduwa ki eyingira mu ttooyi? Osoma nti bismillah ku lw'erinnya lya Allah, Allahumma ayi Mukama Katonda, inni nze audhu bika nkusaba onkingirize minal khubusi. Nalabyeyo omuvunuzi wa Kurani, manyi omuvunuzi wa hadisi yavunudde minal khubusi, ekibi. Saba Katonda ankingirize ekibi kyonna, wal khabaisi, ankingirize ne sitaani. Eyo olugisoma ng'oyingira muki? Mu ttooyi, kubanga shayitaani mu bimu ku bifo omwewangaalira, ewangaalira mu bifo ebikyamu. Kati bw'oyingirayo nga tomaze kweteeka ku lukomera, eyinza okubeera ng'ekola ki? Ng'ekukosa. Kati bw'omala okuyingira mu kiyigo, etteeka namba 2 litugamba ti la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Togezaako ekifo w'ogenda okunaabira ate okusooka okukunkumulawo. Naye nga majulite ffenna nga gabadde gakuluma bulungi, waho nakusumulula mba lutandika okisumulula ng'etandika okuyiwa ekiyigo kyonna nga kyonna kyonna kijjula nkali. Naye nga batugambye nti togezaako mu kifo w'ogenda okunaabira n'okufunira wuzu okubeera ng'okola ki? Ng'ofukawo. Daba obusiraamu butuyigiriza obuyonjo, aye ne butuyigiriza n'engeri ey'okusinza. Katonda yabadde atugambanga nti saala siiba biki? N'alatunuulira tugenda tutya mu ttooyi, tuvaayo tutya, tweyonja tutya. Yali badde abitulekedde ebyo, naye nabyo yagenda nga abitwala nga nsonga nkulu, n'agenda nga abituyigiriza. Kati ekitegeeza ki?
fuba nnyo bw'obanga ogenze mu ttooyi okubeera nga akanya akatooyi mwofuka omusulo, kubanga ko kajja kubanga kamaze okukusigaza wali nga wano ekifo ekisigadde kisigala nga kirungi. Onoogenda okwagala okunaaba ng'onaabira mu kifo ekiyonjo, onoogenda okumala okufuna wuzu ng'ofunira wuzu mu kifo ekiki ekiyonjo, kubanga okufunira wuzu mu kifo ekikyamu kireetera wuzu yo obutakola ki, obutatereera. Nga bulijjo bye tubasomesa nga tubagamba kibe tugenda mu ttooyi zaffe zino eziri mu tayirozi zino ng'omuntu asumula bwereere bwe ng'afuka ng'atiriisa kuno ku tayiro. Tayiro eno tafunyiza nampala eno, tafunyiza tawulo gy'alimu nga gava kuno nga gagwa kuno, nga gava kuno nga gagwa kuno. Togawulira guwulira kubanga gagenda ku tawulo, gagenda ku kanzu, togawulira. Nga gw'omala ng'ofuna wuzu ng'ogenda ogisaaliramu, naye ng'ate olugoye luteekwa kubeera luki, luyonjo. Aya ya Katonda namba wasiyabaka fatahir, wasiyabaka fatahir. Engoye zo gezaako okubanga okola ki, ng'ozitukuza. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin. Allah ayagala abamwenenyeza ennyo ate ayagala nnyo abakola ki, abeetukuza. Kuba mwaka faananyi nti ogenda kusinkana minisita wa Uganda, oyinza okgenda mu lugoye olukyafu, oyinza okgenda ng'omusulo gwakuyiseeko n'otamala gunaabawo, oyinza okgenda mu lugoye olutali lugolole, naye tugenda okusinkana Katonda mu muzikiti n'ebigoye ebyasuza emitwetwe nga byonna byefunyefunye buti. Ogenda kusinkana ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Abamba ntwama ne t-shirt nga zimusala nkwawa. Allahu akbar. Nga Katonda bw'omulaga ki, bw'omulaga enkwawa. Nedda ssebo tosobola kgenda mu minisita nobuga ndi ssebo nzize mu maaso go, nobuga ssebo jambo nga bw'alaba eno enkwawa nga zirimu n'obwoya tiwabumwedde. No, yes, okwatibwa ensonyi era abeera wali owa protocol agamba nti alo excuse me, go and prepare yourself. Kyale kiki? Look what you are armpit. Look what you are what? You are armpit yalo. Yes. Kodduka mangu. Kulinga kwambala ekifo kino nekigala nga kikoza beki. Abakulinga baganti alo soko ogende wetereze kityo kikoze eki. Tekiteredde amapesa tukakoze eki. Togasibye n'agempale tukakoze eki. Mwabakuba ebikalu mutera nnyo ogwerabira amapesa ne zipo zikola ki? Yes. N'obwayo nga wano bakoze eki. Abantu bakunulira wakati wallahi basanyukidde naye nga batunula wano bakati abadde ky'omusajja ono. Kati bw'omala okutuuka mu kiyigo bakuganya okufuka w'ogenda okufunira wuzu, era w'ogenda okukola ki, w'ogenda okunaabira. Wabula genda omala ekyetaago, agonna amateeka gali awo, genda omala ekyetaago kyo. Bw'omala okumala ekyetaago kyo ekiddako ogenda kweyonja. Amateeka gakugamba kweyonja na mukono ki? Naam, guno ogwa left. Amateeka gatugamba tukozese mukono gwaki? Guno gwa left. Ate guno gwaki? Esebo. Guno gwo gwakulya, guno gwakulamusa, guno gwakukwata kulaane. Gwe mulimu gwagwo. Guno omulimu gwagwo gukola ki? Gw'okubeera ng'olongooseeyo. Eryo tteeka omusiraamu engeri gy'asaana okweyisaamu olunaku ekyo oteeka okukimanya, kiryotoka okubeera ng'okola ki? Ng'obeera nga gw'okozesa. Bw'omala okukimanya ekyo tugenda mu ttooyi bambi ez'omukyalo nga temuli mazzi. Nze bibundi ayimirizaako takisi nga ngenda e Kampala. Nayimiriza nga tukyali eno wanto ne mugaali ssebo nyambaako njagala kufukako. Driver yagaana okuyimirira. Nayimirira nga tumaze okuyita mu mukono. Tugenda okwambuka waliwo ekikubawo kibaali bakolaakolanga naye nga saidi wano waliwo omuzikiti bwe yayimirira. Ogenda okutuukawo nga tiwaliwo mazzi. Ogenda okutuukawo nga tiwaliwo omuntu yenna gwenda bagwali ku muzikiti. Omuzikiti muggale naye ttooyi nzigule naye tiwali mazzi. Nyina kukola ki? Nali nyina kukola ki? Ale saatambula n'amazzi ga mirowoota. Nalina okunoonyaayo ejjinja libayita effuufugu eritali gano amayinja agazimba ennyumba, naye ofuna lino ejjinja erikoleddwa mu ttaka nga gumu bwe riti gy'olina okukozesa osobole okubeera nga okola ki? Nga weeyonja.
kakubenga sikweyonja mabega eno naye okuyonja wano obwerere bwo oteeka wano nelinywa amaki nelinywa amazzi. Bw'oba olina akatambaala nganza atambula n'akatambaala ng'okasaddaaka ng'oga nti akatambaala tekajja kukola ki sijja kasanguza ntuyo ng'okeyambisa ng'oteekawo wano nga weerongoosa ng'okakasa nti wakaze bulungi ng'olyokozaamu obwerere bwo mu maaso. Weteekerateekera gy'ona ofuna amazzi ng'onaazaawo ng'olyoka ofuna ki. Bantu bangi nnyo ewuzu zaffe zoonoonekerawo n'engoye zaffe zoonoonekerawo. Naddala ng'oli mu kosita baga nti alo yanguya ffe twagala kugenda gaba gakyajja nga gozaamu nga gwokola ki ng'olinya takisi. Era oba wakatulawo ogenda nga gakkirira gakuyitamu n'omanya nti olwo olugwe lukoze ki. Yes. Ate bw'otuuka enakaseera bamaze okukiba esswala ng'otya okugamba nti nze naasigala ntya wabweru nga sisadde olw'okuba olugwe lukyamu ng'ofa kisiiri ng'oyimirira mu swala Allahu akbar ng'otandika kusaala naye ng'olugwe lwakoze eki lwayonoonese. Tulina okubeera nga twegendereza nnyo mu kufuna wuzu n'okuyonja ebifo ebyo tukakase nti bimaze okukola ki bimaze okubeera nga bitereera. Ago gonna mateeka omuntu g'ateeka okubeera ng'omanya. Kati nyinza okubeera nga sifunye ejjinja naye mbadde nyingira mu muzikiti nensanga nga mu Ramadaani baali basiibulukuka baalya emigundi amagumba agamu gaasigalawo wabweru. Tusobola okukwata eggumba nendikuba ekkanzu nenyingira nalyo neneyonja nalyo. Kikkirizibwa oba nedda? Tekikkirizibwa. Kuliko hadisi ya Nabi sallam egamba la tastanju bil izam, temugezaako okwerongoosa emabega eno nga mukozesa amagumba. Lwaki? Fa innahu, mazima amagumba ago zaadu kyakulya ikhwanikum ekyabaganda bammwe minal jinni mu majinni. Amajinni gali amagumba ago. Kalise oba olirumbagana ku ggumba lyalyo gwe n'ogenda olikozesa ebirala nga ate liyinze kugulya obuzibu buba bujja kutuukira bwereere. Laba kino ekyo Nabbi yakituukako. Ekyokubiri, senga kale ejjini terikulumbye naye ejjinyi egundi erina okuba nti obadde mu bwangu libadde shaapu nerikufumita emabega, ogenda okugyawo bwoti nga kuliko obubi kuliko n'omusaayi. Ogenda kukola otya? Kuliko obubi kuliko n'omusaayi. Ate n'omusaayi ogujja ddala omungi kubanga okozesa speed nekukufumita ekiwera. Olaba kati bwogenda mu kalwaliro ogambe ndokita bannange sooka okole ki sooka olabeko waliwo omusaayi okukola ki oguvaayo, naye nga ogwetuusizaako butagoberera mateeka ga ddiini yo kye gakugamba. Tukozesa sitinja gumba wala rawusi wadde obusa bw'ente. Kuba obusa bw'ente nabwo butera okubeera wabweru awo ne bukala bulungi nosanga kikaluba bekiti bagaye n'ekyokola ki tokikozesa kubanga buli bukyafu aye tobukozesa kubeera nga weerongoosa naki na bukyafu. Kyova olaba ng'ennaku zino kyafuuka kya bugunjufu ku muntu bw'abanga abadde ayina ensawo gy'atambula nayo okutambula ne toilet paper. Kya bugunjufu era si kyakweraga ku muntu ayagala okwekuuma nga muki muyonjo. Kya bugunjufu okutambula ne toilet paper. Kya bugunjufu okutambula n'amazzi agamina woota nga si gaakunywa naye in case owa takisi senga aba akuyimiriza ng'oyagala kufuka tewali mazzi okola otya? Nga gwodira kacupako nga weerongoosa bulungi ng'oyingira mu takisi ng'okola ki ng'ogenda kusaala. Obusiraamu butuyigiriza tofuka w'ogenda kunaabira, tofuka w'ogenda kufunira wuzu, teweeyonja na magumba, teweeyonja na busa. Kati bakukkiriza weeyonjera ebintu ebirala bisigadde, era teweeyonja n'olupapula lwonna oluliko ebigambo bya Katonda. Eyo kati kizibu kinene nnyo tukirina mu ggwanga muno nti abaana abasomi betusomesa omwaka beguggwako bagenda basuulasuula ebipapula bonna bye babaagadde. Omuntu jjanga akiyonja akironda ng'aga nti bino nfunye ebijja okunaama muki mu ttooyi, nga batwala mu ttooyi
ebitabo ebirimu aya za Katonda, ebirimu hadisi za nabbi, ng'abantu bagenda nga bazesanguza emabega. Daba obuzibu obugenda okubeera awo ku muddo oyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nti yaleetera ekitabo kya Katonda okubeera nga kinyoomebwa. Kale togezaako kwesanguza lupapula lwonna, luliko lulimi Luwarabu, oba olutegeera ebiriko oba tolutegeera, lwesonyiwe, kubanga eyinza okubeera aya ya Qur'ani, eyinza okubeera hadisi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, biyinza okubeera ebigambo byabamanyi byebayogeranga ate nga besembesa Qur'ani oba besembesa ki hadisi za Nabbi sallama, nabyo olina okubeera ngaokola ki, ng'obyewala. Ekirala, togezaako okutwala ekintu kyonna kyonna mu toyireti nga kiriko ebigambo byaki bya Katonda. Eri omwe abatambula n'obutabo buno bayita Hisnul Muslim, buli muddu wanjereere. Kali wano mu nsawo oyagala gona kola ki, kugenda kweyamba, sooka onoonyewo okaleka wabweru, toyingira nako muki, toyingira nako mu ttooyi. Okujjako olwanaakola ntya ng'eri abafujjo nti olukulaba okawaniseewo ng'ajjanga akakola ki, ng'akatuulawo, oba toyina kyakkola. Etteeka erisembayo batugambye nti bw'obanga oli mu toyireti togezaako okwogeraganya n'omuntu omulala. Ku mulembe gwa Nabbi abasajja babiri basinkana, ng'oli ali mweri n'ono ali mweno, baweerezeganya ebigambo, naye tebabuulira bigambo bye baali boogera. Nabikwaga nti tekisaana muntu kuyingira mu ttooyi n'abikkula bwereere bwe n'ahanika kweyamba, aye n'abeera ng'ayogera naki n'omuntu omulala. Si kyampisa ya Busiraamu, ate si kyampisa n'aya buwangwa. Era okusinkana abantu nga bali mu ttooyi boogera, ensi yonna neekola ki, ekwewuunya, baga nti boogera biki bebatasobola kwogera nga bamaze okukola ki, nga bamaze okumala ekyetaago. Naye ate omuntu oyinza okuwalizibwa okwogererayo ddi, omuntu oyinza okuwalizibwa okwogererayo mu ttooyi ddi lwoyogererayo. Kati banamwidde munambe bw'otafiireyo nti wallahi sekaatumi yatugamba nti tebwogererayo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Katonda bwageze kaŋŋende tulisinkana yawmal qiyama. Awo weekubira enduulu bagaye ti bannange mujje mukole ki, munyambe. Naam, abaki bayinza okubeera nga bakoze eki, bakusibiddeyo mu ttooyi. Eyo n'abalala abakola fujjo ng'ogenza okunaaba, n'akubbako tawulo n'agitwala, n'akubbako n'empale gy'obadde ogenda okwambala, nayo n'akola ki, n'agitwala nga yakwekoota ddagala. Omusajja onyina omusumbuwako afulumeko wabweru ng'ali bwereera, abantu bamukole ki, bamulabe. Kati oba olina kukola ki, kukuba ndulo ga bannange mujje munyambe mundeetereyo ku lugoye olwange bakoze eki, balulute. Awo keba kukkiriza okukola ki, okubeera ng'oyogera. Naye ekitabo ekyo katuva mu ttooyi tusomeddwa egamba etya, gufuranak. Gufuranak kitegeeza nti okusonyiwako, Katonda okusonyiwako, Katonda okusonyiwako. Ye Nabbi Salama gye yakola ki, gye yatuyigiriza. Kati waliwo ekyengera kinene Allah kye yawa buli kitonde ekyokubeera ng'akifunira ekifo ekifulumya ebikyafu. Kyo kyengera kinene nnyo okubeera nti yakuwa ekifo omufulumira ebikyamu. Senga bwe byali biyingirira mu kamwa ng'era we twalifulumirizanga bwalirabye obuzibu bwali baddaawo. Ye wala n'ategeka nti biyingirira wano, aye nebikola ki, nebifulumira eno. Era kizibu nnyo okufulumira eno n'osanga nga muwogo nga bwe wamulidde ng'era bwafuluma nga mulamba. Allah ayina enkola gye yateekateeka, factorian ey'olubuto n'agiteekamu engeri digestion, bwadigestinga ebintu n'ateekawo ne bifulumamu bino n'ebirala ne bikola ki, n'amazzi ne gafulumira walala. Amazzi gafulumira waago n'obubi ne bufulumira waawo. Enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'olina okubeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera by'olina, ekyokubeera nga Katonda yakuteekako obufulumiro. Bangi batuuka ne balwala
naye agenda mu ddwaliro ne bamukuba empiso bagiyita yaki eya enema ndi gigi kyamaze wiiki takyafuluma olubuto lutandise nokukolaki n'okuzimba naye nga bulijjo olwayagala okufuluma nagenda nafuluma navaayo takitwalanga kisonga ki nkulu alabanga kintu kyaki kya bulijjo abadde ateeka okufuluma abadde ateeka okukolaki naye ne bamutwala mudabaga nti biganye nebamugamba ku mazzi nanywa amazzi nelugaana okugonda nebigaana nebijulira ki empiso omanyire obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyakolaki gyakolamu omuntu bwomala nga ofuluma mu ttooyi ngoddawa ugedde ku makyo maze okuva mu ttooyi olala luddawa oddayo mu kisenge kwambala ngoye oyambale engoye ogende oyolekera ogoloki ogende okusaala mu muzikiti abo balina bwedduwa egi batuyigiriza nga tufuluma mu maka gaffe oba ani agimanyi bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah eyo omusiraamu bwe bakwagala otyo abali basomyeko mu boarding yegundi ye programu gye baterawo omwana omusomi tyokubola nazuuka saawa 11 akola kino paka lwanayingira mu klasi bureeka aveeyo ku kyemisana aveeyo ku saawa 10 aveeyo nga bamaze omutegeeza tuuka ku saawa 4 zanakolaki zanebakirako ne Katonda bwatu byatukola nga yatukolera programu ng'ova ku kino odda ku kiri ova ku kino odda ku kiri era nga yakulungamya kyoteeka okubeera ngaokolaki ng'okola ntambula kati ngenda mu muzikiti mbadde ntambula nga ngenda ku muzikiti nempulira omwazinyaga nti kati kamba tiswala kyokka nkyali wala nkole ntya ngende nga nziruka obusiramu bugambe todduka wabula genda ngaokolaki ng'oyanguwa tambula ng'oyanguwa naye ngaate todduka ogenda okutuuka ku muzikiti nga toweera nnyo ojja kutiisa abantu bosanze muki muzikiti ogenda otambula mpola paka lwonotuuka ku muzikiti nojjamu engatto noyingira muki muzikiti obusiramu bwe butyo bukuyigiriza era togezaako okuyingira mu muzikiti ng'odduka kubanga ku mulembe gwa nabbi yali asaaza abantu n'awulira kerere emabega ng'era ali kusaaza abantu naye nga kerere teri mu ssala wabula eri mu bantu abaliyingira mu muzikiti n'amala okubasaaza bulungi bw'amala okubasaaza n'ababuuza nti maasya anukumu mubadde kimwe ne bamugamba nti abe tuwulidde omwazinyi ng'akoze eki ng'akimye eswala kyetuvudde tujja nga twanguwa nabbi n'abaga nti iza ataitumu swalaata be muba mujjanga okusaala fa alaikum bisakina mugende nga muli bakkakkamu fama adraktum era akaziba musanze faswallu musaale wama fatakum ze musanga nga zibayiseeko fa atimu mubeere nga muziriwa kati obusiraamu butugamba nti bwotuuka ku muzikiti kabeere nga imbamu uli agenze mu ruku era kekuyitako bwotatuuka ku muzikiti engato ne zejjamu zokka nalyoka ayingira mu muzikiti kuba abamu tukikola omubuuze engatto ziwazireseewa bw'oyingira mu muzikiti nagandi wallahi sipenyeza asigadde kubanga benazze nakoze nga bukozi bwenti nenkolanga bwenti nenziruka nenyingira muki nenyingira mu muzikiti omusiraamu takola bwatyo genda mu mirembe gyo otuuke mu muzikiti imaamu bw'omusanga ng'akyali mu swala beera ng'omugoberera ekibuuzo kyenkubuuza dirwe ensinkana imaamu ne bambala nti era akangisanze dirwe ensinkana imaamu ne bambala nti era akangikoze eki mukulu Ibrahimu alaikum salaam omusanga nakola ki nga hanabayo ku mavivi kati toli ku mavivi kati mavivi kigotegeeza
bakuyita mu kukutama. Kasita imaamu omusanga ng'ali mu rukuu bw'ati akutamye, gwe n'oleeta takbiratul ihram nti Allahu akbar, n'oleeta eyokubiri nti Allahu akbar, n'ogenda n'omusanga ng'akyaliyo, eyo olaako ogisanze. Abamu tukola ensobi olw'okulaba nti agenda kuvaayo, olaako eyo ogisibwe, oleeta takbira emu nti Allahu akbar, n'oyingira muki mu swala. Oba oleese eyingira mu swala naye ng'egenda ku sujudu tokoze eki, egenda ku rukuu tekikoze eki, eswala oba ogikoze eki, oba ogyonoonye. Eyo nabbi kyagambye nti fama adraktum, woba omusangidde faswallu, naawe saala, wama fatakum, ekiba kikuyiseeko fatimmu, beera ng'okolaki, ng'ojjuza. Kati ogenza okutuuka oba badde ogenda kukutema bwoti n'avaayo, manya nti ekuyiseeko, teweeryazaamaanya olw'okubeera nti oli mu bwangu, noga nti nze engeri gye musanze ng'avaayo ngikoze eki, ngifunye. Gwe olabye bwotyo, naye Katonda akwagalako eswala, ye si bwakoze eki, si bwagirabyeko, ye alabye ng'eraako ekoze eki, ekuyiseeko. Genda omweyungeko, bw'amala okutola salaamu oleetera akazonda zonna ezaakoze eki, ezakuyiseeko. Omusanze ali ku magalibi era akeesembayo, n'ogenda okumweyungako ng'avuddeyo, ng'oleeta laakayo esooka, ng'oleeta n'eyokubiri, ng'okola ki, ng'otuula. Ng'omala okusoma tahiyatu esooka, ng'oyimuka, ng'oleeta laaka eyokumeka, eyokusatu. Ng'osaala eswala nga yo si kusaalirawo muntu. Ebbanga lyomala loga nti kaŋŋende ku masjidi Nuru Sharifu malo giwuubako tulyoke tugende e Kampala, eyo tebeera swala, obeera owuubye buwuubi. Ate Allah ng'akwagalako kusaala busaazi, si kuwuuba ki, si kuwuuba buwuubi. Abagamba okuwuuba buwuubi baagala gamba nti kusaala supiidi. Bw'olabanga kusaala supiidi tekujja kutuusa swalayo, ate ng'ogenda Kampala, obusiraamu bukukkiriza zuhuri eno gireke, g'olinnye takisi banno baleme kuleka. Kati bw'onootuuka e Kampala ng'osaala asiri, osaale asiri ogigatte ne zuhuri, obusiraamu bukukkiriza. Era bagiyita jamu taakhir, kwe kugatta eswala naye ng'emu ogirindiriza ogisaalire ku ndala, n'ebeerayo jamu taakhir, jamu takdimu, okusika eyo mu maaso n'ogisaalira kweruwa, n'ogisaalira kweno esooka. Ebyo n'obusiraamu bwabikuwa kwagala kwanguyiriza osaala eswalayo nga ntereevu. Kati dino etuuka mu muzikiti nemmala okusaalayo sunna, ate dino etuuka mu muzikiti ne sisaala sunna. Njagala munyanukula ekibuuzo.